Jeno muntu yasoose kusinkana bamemba b'ekibiina ku hotel ya Lions Club nga bano bavudde mu districts 8 ezeetoolodde Soroti. Nga yogerako gye bali, muntu esira yasinze kulisa ku kuzimba ebibiina bya bufuzi okusobola okubikiririzaamu okusinga okukkiririza mu muntu ssekinnoomu. This country cannot become democratic ever unless the institutions that govern which are parties are internally democratic. I invested in that, and I can see. Olwavudde wano, muntu n'abawagizi be nga bakulembeddwamu Soroti Brass Band batambudde nga boolekera ku Independence Square era wano yasanze bamwaliddewo kapeti kw'anaayita. Jeno muntu ategeezezza abawagizi be nga bw'atalina kubuusabuusa nti FDC yakuwangula akalulu akabindabinda. Kino yakyesigamiza ku nkyukakyuka ezikoleddwa mu FDC zagamba nti zoleka obwerufu mu kibiina. So when there is internal democracy within the party, that's what the party can transfer into the rest of the country, and that's when your vote as an ordinary voter, even when you are not in the party, is going to be what? It's going to be valued. Muntu azakyogera lunye nti kyabwenkanya okuzimba ebibiina mwe bava nga ne ku mulundi guno yakisimbyeko nnyama nnyo. In 52 years, us politicians, us individuals have almost become larger than the organizations within which we operate. At times we have even become larger than the country itself. That has to cease if we are going to change this country. Ono akyagenda mu maaso n'okutalaga eggwanga nga yeebuuza ku bawagizi be n'okusaba abamemba b'ekibiina yabakwata bbendera y'ekibiina.